abagoberezi ba Kimbo Updates n'aba Uganda ddala mu interview ndo mugiwa obudde kubanga egenda kubamu okunyonnyola kwennyini okwaddala njagala buli kigambo kyengenda okwogera mu counting ate mu kibale ate mbere nga mubijjukira mu following ngenda kubajjira Chaos eno gyatandikira n'etuuse olunaku olwaleero Chaos eno engenda kugira abantu ameka bali kuba mu mboozi eno mulimu NUP ng'obukulembeze mulimu NUP president mulimu babulegari ba NUP ba president mulimu banamawulire b'e Masaka mulimu Mathasi Mpuuga mulimu Jeno Muhoozi mulimu nga kiwanvu kinene nga kinene bulala kinene kubanga Jeno Muhoozi akiyingiriramu wano weyagadde okuyigiriza gundi Olunyankole wakiyingiriramu bale ebintu bino byonna bitandikira yenze njagala okubuuzaako wayize ku Lunyankole bitandika oduyiga nga tebannakutwalayo kubanga nze kakati natandise mbwenushi nogamba shi oli aho amagara because twabaramusha abakashari barara twatandika kweyegesa Olunyankole abokuba it is now gundi bajja kutwalayo bagambe embaza eno byatandika mwezi gwali gwakutano mwaka ogwedde kwali kuziika kwali mitundu by'erwenge eyo kwali kuziika kwa muganda wa eyali Secretary General wa Democratic Party oyo bali bamuyita Owekitiibwa Masiya Nsubuga birekeraawo n'ebyo ye yafa kati okuziika kwali kwa muganda yali awangalira mu Bungereza era yali musuubuzi wa mmere Abangereza bali bamanyi n'agenda afa mu kufa n'aleetebwa n'aziikibwa kati ku lunaku lw'okuziika okuziika okukwajjula ensasagge mwenna abajjukira obulungi kweko okuziika okwalimu Abedi Bwanika bwe yakwata Kyagulanyi n'amuvuma bubi nnyo mu kuziika okwo Kyagulanyi lwaki otta abakulembeze lwaki otta Mathasi Mpuuga lwaki nze siyinza kudda ku mmange simanyi nze sisobola kwebaka ku maama wange oli mulimu ebisyaga siwe yayogerera ebisyaga mwambala pampa byebyo gwegwa omukolo ate ebya pampa yabyogera ndowooza wano ebaaliwo naye gwe omukolo gwali gwakusomera Kyagulanyi mbwa Ssempuuga biseera ebyo Kyagulanyi ndowooza nga Mpuuga obanga bamuggyeko bakomishona Waloopu nga n'omusimbi guno gwe yali alidde byali bitandisawo kakati Kyagulanyi atuukira mu mbeera yali ya muggundu ddala abantu baali tebasuubira nti Kyagulanyi anaagenda e Masaka nga bo bamaze okweteekako ekintu nti yeffe bannannyini Masaka yeffe bannannyini Masaka alaba Kyagulanyi atuuka e Masaka ate atuukira mu muggundu ogw'amaanyi mukutukira mu muggundu ogw'amaanyi waliwo embeera y'abantu okumusembera kati ne bano babodegaadi be baali bagezaako okukola ki okutangira abantu omutuukako ng'era omulimu gwabwe wegukola ki ndowooza bannamawulire mweyo Chaos eyo ebintu byabwe ebyayonoonebwa mu mbeera efaanaganako bwetyo nti mukusindika oba kamera neegwa oba so bannamawulire okuziika okwo kuggwera mu kujjukira bulungi omugende ku YouTube mu kukebere gye kuli Mediseleko yali akubiriza okuziika okwo Mediseleko omukolo gumutabukako ayita Mulyanyama ayite President Kyagulanyi Center bwe baamuyita Mediseleko no wa CBS yali akuza okuziika naye bwe bayita Kyagulanyi olwakwata akazinjalo yagamba kimu yakwatandika kuyimba tuyina ebbanja ffenna lyakwagalana okuziika ne kukakkana era abantu bagala Kyagulanyi aliko Katonda embeera yali esajjusa yonna Abedi Bwanika bwe yali mu kabasikoti kalinga ka press jacket kalinga kajjukira yes ka navy oba navy blue that is the day now omukolo ogwo ogukuzika nga guwedde mukama omukulu uli agenda leero alamu tebateeseeko tayagala kanga batuuze kati okuzika bwe kugwa enkeera bannamawulire ab'e Masaka bakwata ekiwandiiko bawandiika bagamba nti tuwadde ultimatum eri ekibiina kya National Unity Platform okutwetondera kubikola byatukoleddwako n'okutukompensatingira ebintu byaffe byayonooneddwa era obukulembeze bwa NUP tebwatuula Joel Sanyonyi nga yayogera NUP yavaayo n'agamba bannamawulire ab'e Masaka we are very sorry about what happened and can you please give us information and evidence about what really happened. We are ready to take a disciplinary action to those ones abakola harm and then to see how we can compensate whatever was spoiled. Or something. Kati abamawulire ab'e Masaka n'obukulembeze bwabwe nga abakulembera bamutafarishi magembe bwe balaba okuddibwa muka NUP oko actually NUP yayongeramu akawaayiro nti if you are not satisfied with what we have said you can go on with the process of the court and what kati naye of course baali bamaze okwenenya kati farishi magembe addamu atuuza meeting agamba Farish Magembe yo yakola ne gundi ki yo NBS
kuba eyo saga erimu abaine kuba mulimu NBS, NTV, Radio Simba oba nani awo omulala ndoza bebo mulimu abamawulire mulimu Gertrude Mutyaba mulimu Margaret Kayondo mulinamu Zainabu Namusazi. Yes. Now Margaret Kayondo yewa Simba, Zainabu Namusazi yawa NTV, Gertrude Mutyaba yewa NBS. Yes. NBS inamu babiri Mutyaba ne Farish Magembe. Yes. Kati Farish Magembe akomawo agamba banama nupu etwetondedde. So we are shifting the boycott tujijjawo. Okay. Boycott ne bajijjawo. Mu kujijjawo era wiki eyo NUP yali ekola country tour. Kyagulanyi yali addayo Masaka era ebintu mu bijjukira Kyagulanyi tajja kujja Masaka Mpuga ena nyini Masaka biki era Farish Magembe bino mbijja kati mkuye agamba era yakola ne tour eyo kubanga bali bamaze okujjawo embeera. Yes. Bannamawulire bana babiri abawala Margaret Kayondo sina bawala abakyala Margaret Kayondo bana bakyala bakuli mulimu oyo omukulu ddala do atulu oba wa Simba aliko n'enzirugaze bana mukulu enzirugaze ozimanyi naye mukulu ze ziri zenda ku kisenge enzirugaze enzirugaze kyeki enzirugaze ndadde nkikulagawa ino obuntu mu mato tabuulira nakuya enzirugaze kyeki enzirugaze kyeki omuti nga gukuze nnyo naddala nga byovakkedo kale nga bw'onoogamba nti enkoko nkulu nnyo neereetanika n'akagulu kano akalala so ojolawo ebintu byaffe omu namulabye nga mukulu nnyo so oyo aliko n'enzirugaze bannaye ng'omukubye nnyo kati abaana abo bayita emabega bwa Farish Magembe nga baliko munnabyabufuzi omu abapikiriza baddayo ekiwangala baloopa omuki omusango yadde n'NUP yali yeetonze era ng'ebagambye mutubuulire ebyayonoonebwa tusobole okubanga wekiba kikubizaawo bo bagenda ekiwangala omukolo gwali ku kyalo Kiwangala era balupa ku poliisi ekiwangala bakola ki batwalayo omusango nga Farish Magembe tategedde ye mukama waabwe ate munnabyabufuzi ono gwe batambula nabo bayita bannamawulire b'owekitiibwa ife banamale bawekitiibwa banamale bawekitiibwa so embeera etambula bwe wekitiibwa Mpuuga bwogere tuli mu show bategeeza wekitiibwa Mpuuga era wekitiibwa Mpuuga ate waliwo wekitiibwa bulalaawo abekitiibwa bangi so bakola batambula bwe batyo bagenda nga bwe nkugambye baguddewo omusango kati ate bitandika kuyigga bano abaki aba bakolako obulu naye mu kuwaba omusango kati bannamawulire balina obuzibu obwabajjidde bye tugenda okuba nga mbalaga bo mu kuwaba omusango bawaaba nti bo bagamba nti bawaaba okubakuba n'okwolona ebintu byabwe. Yes. That is mu lulimi lw'emisango. I think assault, yes. That is an assault case, yeah. Assault case. Naye gye byeyongedde kati tebamanyi ani yagenda mu fayiro yaabwe gye baakola ku police CID eyajongeramu fayiro eyo obuwambe n'ebiso. Kesi kati nnene erimu obuwambe n'ebiso. Ebisi. Era yensonga lwaki bano abaana babakutte mu ngeri ey'ekiyaye n'ey'okubakwekana ya biki. So kakati bano abamawulire bali awo kubanga balina owekitiibwa abakyala bano abakyala tubayita bamawulire bazzeeyo eri yes kati bo bazzeeyo ne bakola ekyabwe bawaabye omusango naye nga bawaaba era destruction of their properties tebaateekamu kya bintu bisi kati waliwo ekintu ekimu abantu abamu kye batamanyi era abantu balina okyegendereza nabadde era njogera wano nabadde example nti olaba alienskin ne bamukwata juzi bwe baali bamukwata bagamba kukuba basawo b'ensambya agera otuuka ku polisi nga birala kati ne bana baleke bagenda ne bakola case ku police kuba statement bazikola na police CID. Yes. Then police statement eyo gye batwale wani wa DPP. Yes. DPP nagisamuninge wani mu court. Kadabala wana bayinza bawandiika kitufu ngabo bawandiika kubana kona bitu byabo. Kati ani yayongera? Kati case eyo ne wabawe yakola additional statement. Nayongera mu obosona bichinga bano tebamanyi. Kisoboka because an additional statement can be added on there. Negenda otyo nga tebamanyi. Kati bayasanze nga bali mu katu balumiriza abantu ebintu batabakolako. Baba. Ngate deep down their heart bamanyi nti it is not true. Mulimu ebintu ebitali common mu mawulire gaffe ge tukoze banga lyonna. Mulimu mwana agamba nti bamubako $5 million. Kizibu omwana w'amawulire okutambula. Webale era nange we nawulira ekintu ekyo nalabirawo nga bufere bulimba
nti milioni 5 mawulire twali tuzifunyeko osobola ozifuna naye kugenda nazo mu field nga field wali ogenda nazo ngogenda ziweereza mobile money ngogenda zikola lwaki obera ne sente mu field oba bali bakamusasula sawa gari amazika yali agenda wayo mabogo oba whatever chezali naye tukiriza nti tekisoboka 5 million tekisoboka yes tumanyi engeri gye tutambuzamu emirimu abamawulire yes yeah but of course omanya muntu byatambula kwa enzo baya yavude ensendeze wakanga naja adazwa nasoka cha market naye nga si kya bulijjo omwamawulire oba ne sente zekadde bazo mu field yeah kati emisango gyeyongerayo bakwata kireewo kivumbi bakwata mugumya Gaddafi yes bakwata ne Grace Wakabi kati kyase kugambya ekirala nti bannamawulire bano bali basatu bolaba bali mu Sageno actually bali bana Margaret Kayondo Zainabu Namusazi Gatudu Mutyaba Farish Magembe yes naye kesi eriko babiri ku statement kulwaku nga batudde ku macha nga batudde mukolo gwawedde NUP ekoze gundi yayo bano bakikatukere tuwaba tetuwaba Gatudu Mutyaba abyejja magama nzite bankubya nze tisakubiddwako naye oyo yewani naye n'ebintu byange tebyayononese yes yewe TV naye bakola ki olwokuba nti bali mu group yemu bonna be Masaka batambulira wamu ekikutte kuono kigwa ne kuono so they have that teamwork yes kati ku kesi kusigalamu abantu babiri ne Farish Magembe taliko kuki bagita batya lupapulo lwa additional statement anedda lupapulo luliko kesi simanyize babiyita sikola mu kooti yali baluyita balutegedde ne Farish Magembe taliko kati ko eriko wasimba no wa NBS oyo omukyalo oyo mukadde kati Farish Magembe ye ajja kadde ng'okyongerako nnyo okay tugende maze mnamawule mnafe oyo kope Masaka kati Farish Magembe naye ajjako tajja ku file naye ajja mu case eyo because ye leader wa yes the other side yeah now bitambula mugumya Gaddafi abo bonna ne gondi babakutte kakati twazemo okulaba edi muntu bamukutte bamukwatira kasaye gondi bayitayo na mwezi bayita na mwezi na mukono eyo bamututte bamuwabi bamukwese waisewe na kungazi zo tugenzo laba waliwo agamba nti ali muyigiriza Lunyankole mu basement kati ebibuuzo bijja nga answers evedde obanga ali ku musango kuba bamawulire ebintu byali mwezi gw'okutaano mwaka oguwedde lwaki yakwatibwa leero abadde paka olwaleero nga lwaki takola ki takwatibwa ekyo kimu ekyokubiri bwabadde ku musango gwa kuba bamawulire yayitibwako ku polisi n'atajja kwe kumukwata ne bambuzaawo ennaku ezo zonna oli bwaleeta kesi ku polisi ba either oligwe bavunana ba police emuwandiikira yes obeeyita mu bannamateeka be obeeyita mu ngeri zonna ne bamuyita akoleki ajje yeyanjule nti sebo olina omusango wano osabidde okujja kweyanjula wano bakikolako edi mutwe ne banene batagenda ekyokusatu bwe kubanga kukuba bannamawulire omusango gwe tulabye nti gugwanga mu assault kiki ekirikwasa SFC nga yeyina okukwata ani yeyina okukwata era lwaki bwaba yakwatiddwa omuntu ataganangako arrest gwe muyinza okukwata nga gundi gwe bateekako gundi amaanyi amangi ennyo oli aba yagana arrest musobola omukwata mu ngeri yonna gye musobodde kubanga aba afuuse rebel gye muli aba afuuse threat kati mwe mulina olwanda netagananko ki ekimukwesa ennaku ezo zonna ne wamala kufuutuka amaloboozi n'ebyakatikiro n'alyoka avaala era kyekimugyayo ng'akubiddwa bubi nnyo even here he was electrocuted byonna babikola now kati abamawulire obuzibu bajjidde boobona abawala abo era nekye balina okukola ekisooka abamawulire abo baba nga bawaaba omusango Kyagulanyi Ssentamu yagenze Masaka n'alaba ku Eddie Mutwe yavuddeyo n'akola solo n'agamba nti singa Eddie Mutwe tafuna bujjanjabi bw'amangu agenda kufa kakati gwe munnamawulire ow'e Masaka kikuwa kyakuyiga kimulinga ng'omuntu afiiridde mu kkomera olwaggwe nga tebiriemu sensi nga gwe awaaba nga omuntu agenda kufiira mu kkomera oba omuntu singa balangirira esazo nti Eddie Mutwe afiiridde mu kkomera gwe muli ogenda kuwulira otya nga bewawaaba tebizitowa webale nnyo tebirina weight era mu maaso g'abantu ddala mu butuufu kiyimiridde nga tebirina weight bannamawulire babakubye kawempe mu kalulu ke kawempe okubula okubatta ani yabasasudde tewali bayonoonye kamera zaabwe bakoze buli kimu webale nnyo balema ani yabasasudde tewali
Atenga bo baade bakubwa na bitongole bikuuma ddembe. Okitegeera nga tebakuba bakumanyi nti ono Pachoto tulumbe twa. Baabadde bakubwa jati, bakubwa UPDF, bakubwa military. Babakubye bubi nnyo. Omulina okubateeka mu drone okubatuulako, okubasitamako, okubajjamu engoye, okubakola buli kimu. Okitegeera. Mmwe bwe mama tukoledde nnyo amawulire mu violence ezo nga batusindika batukola biki naye ne mukola novaayo ne mogo gukulidde novaayo naye noyogera nonyiga ebiwundu byonodda ku mulimu gwo amawulire is a calling. It's a profession. Yes. It's a career tufunamu sente, but again it is a calling. Yes. Ukikola amawulire gwe mulimu gwotafunamu sente nga okola ogwa kyovola bantu mainstream twagivaako fe abamu naye ne tudda wano era still tuweereze kati baana naye nga tetulina kye tufunamu nnyo. Yes. Kati abamawulire bano tayi bwe bagwiridde nti balina obuzibu nti ekisooka Kyagulanyi bwe yakoze statement n'agamba bano bannamawulire ne baleeta ebifaananyi weebale nnyo bano bali emabega okutulugunya abantu baffe. Ekikyoka Kyagulanyi Kasaako ayakwogerako ine negative we aba amaze okuteeka mu kinnya fuuti 15. Oba okitegeera? Era simanyi abo abaana obulamu bwabwe buddako gye buli. Abo abawala balina n'ogenda era batandise n'okuleeta ebifaananyi byabwe kuba abantu batandise lwaki temubatuwa ne batandika ono ye gundi ono ye gundi ekyo kikulekawa. Ekyo kimu. Ekyokubiri ate njagala bamanye nti si bo bokka ne famire zaabwe jjukira ennaku zino abantu bakulumbira ddala ne bamanya n'abaana bo ne bazadde bo ne baani ne baani. Ekyokubiri emirimu gyabwe gyafudde oyo ono Margaret Kayondo wa Radio Simba bamuyimirizza. Olimba sirimba bamuyimirizza ezo nkulaga ebintu ebijje. Yes. Ebijje nti ebidimu ekyo kye baakola. Yes. Ekyokusatu mu area mwotambulira otandika okuyita kubanga mu area za Buganda mu byobufuzi NUPS alawo kiriza Ghana NUPS alawo mu bya Buganda mu Buganda region amawulire ogenda gasaka waggwe nga gwe bamanyi nti guwasibisa edi mutwe bakireo bali mu makomera bali bakuba bali kuggwe nenga kuggwe byebyo ebizibu ebyokola ki. Ekyokusatu bayinza omaliza oba ekyokuna bayinza omaliza nga nabo basibiddwa batya bali mu kwogera ebintu ebakola mu statement ku police ate nga eyo statement gye bakola eyawukana statement eri mu kooti. Bo bagamba nti statement gye bakola ku police temwali mu busona bwambe. Statement eri mu kooti egamba bano babateekako obusona ebwambe. Kati bo bagenda maaso n'okwogera bye bakola mu statement ate babanga abalabisa state. State esobola ogamba ne bano katuba eliminating tubajje mu public. Kwanga state banamanyi bibabuulire kuba bo balindoza balooza bagenda kukola ki boye babeere emabega w'owekitiibwa owekitiibwa ndoza nga bawaaye 10 oba 2 oba mmeka kati owekitiibwa essaawa zino keesa egezze naye nyini atuuza ya lukugonyo ati okutuula like direct okukola ki naye wenyini kuba bwe baba nga bo tebawaaba ebyo kijja kitanga ate byebiri ew'omulamuzi weebale nnyo byavaawa ye bwe baba nga mannamwe nga group etule Masaka baali bamaze okukanya nti bano batwetondedde nti batwetondedde wekisinga obukulu kwetonda ne bagundi wano bakubye abantu ne tugamba government eveeyo yeetondera ne beetonda ne tuddayo ne tukola tebabadde field ekumala ebbanga manyi ebitongole binyiwe tuwaddeko ultimatum nezi boycott netumanyi netuzijjawo twali tuwaddeko police boycott weebale nnyo si gumu si ebiri twawako amagye boycott era ne bavayo ne basamba mukono mpira ne bannamawulire yes okuleetawo obumu obwo ne basasula bannamawulire abaakubwa bajjukira bulungi bannamakumbi aba-NBS NUP yalo betwala kiwandiiko kw'embasa yawa baakuba binya baakuba abannamawulire ekya UK waliwo bannamawulire bakubira kwefudisa ennajja nankumbi ebiseera ebyo badde bakayana ebiseera abo ebyagudugundi ne gundi yalinnya n'afuluma ekikomera nga abikuse waggulu yes bakuba bannamawulire era ne bali boycottinga ne beetonda bali emirimu negiramu negikwajja mmwe bano baba betondera ki ekyaba bagula ate musigalera nga mugenda ekiwangala mugulewo omusango olwokuba mwali mulina ono gwe muyitamu owekitiibwa nga wekitiibwa yabaliki emabega kati mwirowoozeemu nga omwana abandi Edward Sebuufu edi mutwe bamukutte bamukubye bamutulugunyiza kubanga mwe mwawaaba ate ne clip teziriwo nga babakuba ekyo nekijjukire there is no any evidence eraga nti no ba edi mutwe bakwata abamu ne babakuba so nabo tusobola okukola bano wano Lopi yagamba nesenga ne video ezo we ziri muzituwe zituyambeko okukola ki lwaki tebazireeta you can imagine abantu bonna abali ku mukolo ogwo abayitirivu ne kamera zonna ezaali ku mukolo ogwo ne wabulayo omuntu akwatako kakiripu nabo benyininyini abamawulire how comes you don't weebale nnyo
nti nga wano batukuba nti kale nze nali eno naye ne bakuba Zainabu bulijjo wano tubiraba nga bamawulire afokasinga ku munne nga bamukuba n'agamba kano kakiripu kankakwata nga wakiri katambule tumulabise babadde babikwata nga poliisi yawa amagye temunemwegana nga videos weziri kakati mwe temulina wadde ka video wadde ekifaananyi nga waliwo gwebakutte gwanyigiriza ate mujje muvayo mukoze keesi mugamba nti ntegeera so ebyo bannamawulire abo beesaddaase nga bo mu ndogera yaabwe n'okukkiriza mu bigambo by'owekitiibwa era keesi eyo simanyi kyebandibadde bakola essaawa zino Farish Magembe yabejjeko abakulira yagambye ebyo byonna tabimanyi bannamawulire bannaabwe they are being used by a certain politicians in Masaka bali mukozesebwa bukozesebwa to fight the kibiina kya NUP yes era ye n'agamba nti ye buli kimwe actually yannyonnyodde ebibyo nange gyada bitambuza agamba nze siina gundi yonna na gye neekwekamu mbadde ntambuza ebintu yange very smart era buli kimu nayo twayogerezeganya ne NUP ne tuliftinga n'emisolo mbadde era nze kola bano bo bagenda byabwe ne baloopa n'ekira kye sikugambye bwe bagenda ekiwangala eyo charge sheet n'addo twalole nkubuuza baluta charge sheet yes balongerako abantu abalala bana abatali ba mawulire charge sheet eriko abantu 6 abawaaba babiri ba mawulire abana si ba mawulire nga abana bo bagamba ki nabo ebyo byebyo batukuba batubako sente ebiki ebyo nga bongerawo bayongera kondoza kese esobola okubanga ekola ki zitowemuko esobola okubanga ezitowamuko yes so bannamawulire ffe kisobola okubagamba bannaffe kubanga webanga muli bannamawulire ffe musigala muli ba comrades muli bannamawulire bannaffe kyetusobola okubagamba waliwo ekintu ekikyamu ekiriwo mu nsi muno kyemulina okusooka manyi mwengeri embeera Masaka mulowooza Kampala tatuuka yeeyo temubeera bannamasaka temubeera bannamawulire ba Masaka yokka mubeere bannamawulire ab'ensi yonna ate n'obwongo bwammwe mubukole open mwewale nnyo okuzannya ebyobufuzi okukozesebwa mu profession yammwe mulina okusalawo either oyingidde politics nga Pacheto bwe yamuyingira n'agamba kati nze nvuddeyo eri ndi naye tokola byabufuzi within the profession nga tomanyi how to balance yes because onobikola nga tomanyi how to balance you end up nga bikulidde bijja kukulya kati bano kyabalidde bakukutene n'owekitiibwa bamukolera busitole owekibagamba mugende mugabe bamala ate bakola busitole babuteeka ku TV kyokka kati bo owekitiibwa emirimu nga gibafudde owekitiibwa agenda babeererawo ebbanga lyonna kyekibuuzo kyenjagala obuuza munaamufuna ate abo abakulu ye kyakola mu emirimu egugufa ng'adoptinga omwana agenda n'abagenda abalala bapya ate weebale nnyo bw'ojja kuba ogenze bannaffe abo abamawulire useless gyali kyembadde nze mbasaba ekisobola kati kyemusobola okukola essaawa zino okutereeza erinnya lyammwe n'okutaba edi mutwe era mbadde njagala kubuuza kati bakole ki what do you think we can do right now first of all they should come out broadly banyonyole what really happened banyonyole n'oyo omuntu abakozesa ndowooza bayinza obutogera abakozesa naye boogere nti ffe tetubimanyi bebeere kirya yes batubuulire nti bannange ebyaddala oba kale nga bwe wabeerawo scandals this happened twagala compensation twagala ebintu byaffe babiriibwe ffe tetumanyi keesi ate ngejja kyuka nti ate eri bwetu tetuwa banko buso kati wala gwe nalabi yabadde ani Zainabu waliwo omwali yadde ku TikTok nga yagamba mbu ate mukazi mujja we mbu yakipiseemu mumujja we bakanira musajja mbu ate kati yakipiseemu ekiri Masaka so our colleagues from Masaka kyensobola okubanga mbasaba muveeyo mubeere open munyonyole yadde kyabalidde ekitali kyangu kuzangulu because kati obulamu bwa Idi Mutwe mwabutadde mukomera nga mwe mwamutaddeyo ate ku bintu byemutakakasa nti yabikola nga mukimanyi bulungi nammwe nti omuntu omu abakozesa gwe mumanyi obulungi kati mwamanyi omulungi omuntu omu abakozesa kati ate mulowooza Idi Mutwe ne public banabeera basanyufu gye muli so muveeyo munyonyole mugambe ffe bwe twagenda kuwaaba musango ffe twagala kutusasula kamera zaffe twagala oba n'obwavu bwali butuluma be open kubanga gyeri we tubeera awo nga yala zikugunda n'ogamba kaakati ndowooza kati nfunye akakisako kukola ki naye ndowooza ate gundi yali abawadde gundi NUP baba bali mu kwogerezeganya naye bali ndowooza they could come and even say banana ABCD naye mutuweeyo kye mutuwaddeyo ffe kino ekintu kiveemu NUP yabagamba boogere kye baagala ndowooza bwe baateekamu kiri ekyo gamba naye kakiripu bwe kabaawo mu katuwe ndowooza awo ne batya ne NUP yali sure nti tebaaba kuba oli bwakugamba nti mutwe kiripu n'ekira mugende mu kkooti
abakimanyi omusango teyaguzza okyegedde ate Kyagulanyi ne ttiimu ye bantu bemanyi abakyasooka okubeera disciplined nti abaana abo singa tebaalina mpisa entulugunya gye baba banoonyaamu singa bonna basibe babamalawo because zonna security agencies ziri amaaso gatunuliza abantu ba Kyagulanyi yenna akolayo mistake embweti olowooza singa Kyagulanyi abantu beyalinga atamala baligendanga bakuba abantu singa sibakwate bonna nga bali munda singa bagendanga bakuba abantu yonna gyatambulira naye ekyo kyeyasooka okubateekamu nti state etunuliza amaaso aga mubeere bampisa tokuba muntu ate ng'asiiba kibagamba buli kaseera buli bagenda ofuluma bagamba naye mbabuulire tuyinza ofuna ebitusoomooza naye mubeere bampisa mukuume obuntu bulamu musigaze empisa musigaze eki so bannamawulire nga tumaliriza bannamawulire bannaffe ekyabalidde mu mbeera eyo Kyagulanyi bwakugamba nti nno bwayogera erinnya lyo nti be bano abatutulugunya abakuwaddeyo eri ensi nga bwe yawaddeyo Alan Sewanyana n'empuuga Alan naye bamutuzza Kazito ayogere sooka oyogere ku kintu kya Alan ekyo natunulidde Alan nga kintu ekyo kintu kya Alan ekyo nakyo kyetaaga Alan Mpuuga yagenze ow'ekitiibwa yagenze agambye nti baloyazi be yamaze banotifyinga atwala abantu bano mu kooti agenda kuwaba ki Alan ne His Excellency Robert Kyagulanyi agenda kuwaba ki nti nno bamupatiseeko ebigambo I think that is nti nno ye yali behind okusibwako abali nti n'okufa kwa Ssegirinnya n'ebirala bingi endowooza bwe yali abimanyiiko ebyamajambya ebijustifying ekyo iye Mpuuga nga Alan Sewanyana ne Ssegirinnya bayimbuddwa ow'ekitiibwa Mathias Abedi Bwanika yasooka ogenda ku TV n'agamba Mpuuga baateeseza ne gavumenti mu biseera ebyo abantu abo nga basibe baalinga Abedi Bwanika akuba omudomo gw'okuteesa ne gavumenti nga NUP egaanyi nga NUP egaba tuteese ku ki tuteese naani tutuule naani nga twogera ku ki Abedi Bwanika natandika omudomo gw'oku CBS okwo ku makya abeeranga ku CBS okwo ewa media awo ku Saturday ng'ayogera bubi nnyo ku Nuupu ng'eraga nti Nuupu egaanyi okuteesa ne gavumenti bate abasibe era nebo bye bamanyi bayogerezeganya ndeta statement ezijustifying nga kiri nti no akimanyiiko abasibe Muhammad Ssegirinnya n'Empuuga ne Alan Sewanyana balina bannamateeka baabwe ku restaurant omuntu yabajja mu kooti mu komera bali munoma tebamumanyi eyajjanga munnamateeka nga tebamwasayiningangako kuba munnamateeka alina okusooka okufuna kirantu alina okusooka okuwa olukusa Mpuuga banaani babaletera omuntu munnamateeka gwe batamanyi yabafulumya ekkomera nkujira nkuleta kubanga ne bagamba tebamanyi bantu bano engeri gye bakola ki bafulumamu Mpuuga bw'alimirira ku kuziika Ssegirinnya gye yategeka eri olumbi agamba nti siba kubanza yateesa ne gavumenti bano tebandivudde ne mu kkomera